It's a brand new day. Mukama akyakuumye. Kansubira oli bulungi gwe munnange. Nkwebaza olw'okuba buli video gye nteekayo ofuba nnyo okugiraba ne weekuumira mu kumanya wano ku Mamero Media Yugi. Tambuza link eno esobola okutuuka buli video buli muntu asobola okulaba ng'alaba information eno. Tugende mu maaso. Kakati leero njagala kwogera ku nsonga y'abayimbi. Nzize ndi mukkakkamu because njagala message eno etuuke ku buli muyimbi. Bwoba olina omuyimbi mukwano gwo, please make sure omutuusaako video eno agirabe aleme kwekwasa mbu teyategedde. Ensonga esookera ddala, abayimbi muyina okubeera abeegendereza ennyo ku statements ze mukola n'ebintu bye muzze mwogera byonna nga byekuusa ku politics. Kambawo ekintu kino kyangu nnyo. Omuyimbi nga toli ready nkiddamu bw'oba oli muyimbi ng'oli eyo nga toli ready kuyingira politics direct, mwesonyiwe wadde mukolako statement mu public, oba oli mu kuyimba oba oli ku interview oba oli ku stage, mwesonyiwe. Obuzibu obugenda okujja bwe buno. Mugenda kulyetingawo abalaba bagenda okubalumba. Ojja sanga omuntu ng'awagira music wo ng'omu wa government ng'omu wa opposition. Are you ready to lose one of them? Naye ate bwe mukola statement zino mugattako kiri ekigambo nze siri political, siri politician. Lwaki okigattako ate ng'oyogedde ku politics? Teri akutumye kumwogerako, bw'oba toli ready mukira gwa nkima kukukoonako, toyogera ku politics. Bannayuganda bakambwe mukko, banyiivu. Bw'otunulira ensonga ezatambulidde ku Julian n'amawulire gonna agaamutambuliddeko wiiki eno, abaana bamulumbye. Julian abadde ebbanga lyonna ng'asirise nga takolangako ku statement yonna eri political. Nafena tukimanyi nti mukwano gwa Bobi Wine ng'omuntu ng'ogyeko ebya politics. Okuyimba bayimbako bonna ebbanga ddene ne bakola ennyimba eziwerako ate ne zitunda. Nze mbadde sikimanyi nti Bobi Wine we mu kumusiba Julian naye omu ku bantu abaamukyalira. Naye yabyogedde mu video yi, ngenda gikuterawo girabe. Ne lwaki yandivudde n'ayogera ebintu bino mu kaseera kano? Why? Because olwa statement gye yakoze eyakuusa ku politics. Kati bannayuganda we batuuse nti kasitovayo bwoti okwogera ku politics balina engeri gye bakwatakingamu ey'enjawulo, naddala ng'oli public figure. So mubeere beegendereza nnyo nga mukola statement zino. Bw'okeera enkya n'ogamba abantu temudda ku street, making sure nti obadde oyogera ne ku biruma abantu, nti malwaliro temuli ddagala, enguudo mbi zirimu ebinnya, kalamojja bafa enjala, amasomero mabi. Beera ng'obadde oyogera ku bintu ebyo. Wonootuukira okukola statement eyo ogambe bannayuganda obutadda ku street okwekalakaasa. So making sure nti oli ready okufeesinga kyonna kyonna ekinaddirira. Nze mbatadde kankakulekereyo kaako okalabe. Bobi twakula ffenna. Twakulira Kamocha. He grew up in Kamocha. Then nze nakulira twali awo just opposite. Waliwo flats awo, KCC flats. That's where we grew up. So, I didn't see him much more Tobafe, but as time went on, as we grew up and studied music, obviously we met. Sagala kugenda into detail because bija kuambwa. But how do we meet? We meet at Capitol. He came, he had brought a song, I think, to promote a song. I was working on the radio at the time. Nali ntanso yimba, naye nali nina problem nyimba ndozanga ssatu. Ku radio, banga beat. Tezaali nyingi. Nga naye atandika. So we meet and he's like, hey, Gwe, by the way, Nina, this song, I have this idea. I want to play it for you, man. Let me know if you like it. So, long story short, we jump into studio, we do Tatawalana, Netunzako Mama Mbire, which was a song for Mr. Charles Mbire's mom.
And things went very well. They went very well because apart from music, twafuka really good friends na Bobi. Bobi yafuka nga muganda wange nga bintu bingi nnyo bye mwegirako. You know, I was so inspired by he had this thing of, you know, I come from humble beginnings, but I will change my life no matter what, that kind of thing. And so I learned so much from him. Twice and been to me during those tours, a promoter, like I learned how to handle so many situations from him. So I give him so much credit. So Bobi and I have been really good friends for that long. So we've been friends for that long, right? When he joined politics, I was there. Politics, and I was shocked, but I was also like, I had a lot of respect for him for, you know, like going down the road, because we all know politics is not a simple thing. Some people can handle it, some of us do not have the skin for it. So I respect anyone who gets into it. So when he told me, I was really shocked. Nene Mugamba, you know what? I'm proud of you. I really wish you well. I hope everything goes well for you. I hope you find your success, you know, in your new journey. Nemusanyukira nnyo bambi. Nagenda natandika ebintu bye. Nange nsigala nga nnyimba byange. Kiraba. Unfortunately, nafuna obuzibu the first time he got problems. When he got arrested. We were all concerned for him. Nakubanga amasimu buli saawa nga bwe mbasobola okufuna Babi nkubira Eddie yawe, because fena twali tweralikirira, especially his friends. Nammwe abamwagala bafaani be, you know, I know you are all concerned. Kino nkireeta because waliwo omwami, I hope erinnya lyo nalyogera, I don't want to pronounce your name badly, Mordecai, I think Mordecai on Twitter. Mordecai, you made a point n'ogamba nti mukwano gwo yafuna ebizibu, you were not there for him. I was there for him. I was just as concerned as you guys were. Twalinga tumusabira. Era nze omu ku bayimbi abasooka ewaabwe e Magere.